Obukulu bw'omwami tebukoma mu maka ne mu kkanisa ne Bayibuli omwami wa nkizo. Era y'ensonga lwaki watekebwawo olunaku olw'abaami abafumbo oba kiyite Fathers Union. Era nga y'ensonga etuleese olwaleero ku St. John's Lusaka mu Kibuye Parish mu busabadinkoni bw'e Mmengo mu bulabirizi bw'e Namirembe. Tulina Ssabadinkoni w'e Mmengo era nga yagenda okutukulemberamu kyokka ng'omubuulizi w'olunaku ye mwami Atwine Moses, ono nga ye physical planner ow'ekibuga Kampala ng'avudde mu kitongole kya KCCA. Mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu Wulira Eddoboozi z'okuka amakya ga leero ng'otandika olunaku ne Katonda. Kiriza by'osiima gwe wa Yesu Kristo Kama Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna amateeka gano gombi amateeka gonna mwe gasinziira bingi mu mwana wa Yesu Kristo n'omukuutira abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi n'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Simoni Petero n'addamu n'amugamba nti gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Olunaku luno twaluteekateeka era lutambuza
kino bw'olaba ekkanisa bweti nga tejjudde omanya kiki ekiri emabega naye manyi Mukama ajja kutuyamba. Ssabasaba diikoni badde nsaba omuwanika w'obusumba ajja kukwasa ekyeki eya fathers nga bateeka etafaali ku kanisa y'Ebuzimba omuwanika w'obusumba. Kwogera nnyo kakati tujje tuteeseeko ebintu naye tukomyawo tutya amaka mu mikono gya Katonda. Ebirala twesunga twayinza okuteekereteekera bulungi. Njagala nyanirize Musumba Omubeezi ne maama mu nteekateeka eno. Ekibuga kigenze nga kigasibwa ate ekirungi manyi nti guno gwe mulundi gw'okusosa okutuuka wano naye nga bw'olabye embeera yeetoolodde bannaffe mututeeseze bulungi naye nga twebaza omulimu ogukoleddwa mu Kampala n'ebitundu byonna waliwo gye tutuuka nogambye ne luno oluguudo baaluteeka mu kolansi ne luno balukoze kale tujja kwebaza Katonda olw'okuweerezaamu era tusaba ne banno n'ettiimu gye mukola naye mu Kampala omulimu Katonda gw'abayitidde musitule obuweereza bw'ekkanisa tugende maaso ate n'ebibiina n'ebitongole ebirala. Gye nabadde kwata ku kintu kyani kya munne n'olwekyo naye manyi nti ebyo byonna tujja kubitukolerako bwe tunaatuuka mu levu eyo kale tunaaba tumanyire baana batunyanjulamu ki obusawo bwaffe obusuulu. Njagala mukkirize banyabo ne bassebo. ate n'abantu baffe bonna betuweereza nga betutwala byonna bisaba mu linnya lya Yesu Kristo. Mpozi nayo mukyala wange ono yanyongerako erya Salongo ate oba oli awo amaka gavudde ku mulamwa ogwa Katonda naye nga atuyita tujje eri gy'ali tukomewo ku mulamwa kubanga naawe nga bwe mubimanyi singa eddiini oba batambulira ku kigambo kya Mukama
nti be basinga obungi obaolyawo poliisi amagye fozi n'abasumba baffe bano mwandibadde temulina mirimu naye kyengezaako okutegeeza nti omulimo gukyali gw'amaanyi okuba nti abantu twekuumidde mu mbeera etatambulira obwa Katonda ate obaolyawo netuleetera omulimo omunene ku basumba baffe mu kifo ky'okuba nti essaawa ennyingi bazimala mu kusinza n'okutendereza Mukama ate baba mu kuwabula ffe endiga ezibuze kubanga ne bwankubadde nti babeera basumba balina obuvunaanyizibwa obwabwe ng'abantu okulongoosa ekkubo eryabwe okugenda eri Katonda okusaba okutendereza Mukama n'okwewaayo okulaba nti Mukama abeera nga abalamuza ekisa naye ate n'osanga nti omulimo gwabwe gukaluba nnyo olw'okuba nti balina okuwabula ffe endiga ze basumba tubulidde mu nsi muntegere so mbadde ndowooza bwe tunagendera okumalira okwogera ku bintu bino oba omusingi gw'amaka kyali kigendererwa kya Mukama okulaba nti atondawo ki amaka kubanga ekigendererwa ky'okutonda Adamu ate n'amukolerayo omubeezi n'amuwa ekikulu nnyo kyali nti kantandika amaka gano fakti bw'oyogera kusomamu nnyo olaba nti yabakola mu kifaananyi kye nti basobole okuzaala ate bajjuze ensi buli awabeera aba Fathers Union n'aba Mothers tebabulawo wabula katono ne mu katono tovaawo tukomawo